Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency naye atuuse mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka gye tuyita ejja Kabaka's Birthday Run 2024. His Excellency the elected President of Uganda naye mwali bulungi nnyo, tweyanza nnyo His Excellency okusupportinga ku supportinzi Obwakabaka n'otakoma mbu just mu kugula buguzi mijoozi ate era nojja okugyetabamu butereevu. Bannange tweyanziza nnyo His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. This is Kabaka's Birthday Run 2024 era nga bannayuganda bagidde ddala mu bungi okujja okubaawo mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo bannayuganda mwenna abagadde Obwakabaka bwe muti, abazze mu bungi bwe muti okubaawo okwetaba mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Tweyanza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi naawe tweyanza nnyo mukama waffe, webale kwagala Bwakabaka, webale kuba yataasa omwana wo taasa mukyala wo kuwaana Bwakabaka. Tuli kyakuwagira bika bano ba mutima kinyinza okubagamba nti bo abantu bagidde ddala mu bungi, bategedde ensonga bagimanyi. Bino bye biruma abamu emitwe anti Ssaabasajja Kabaka bw'alagira Uganda yonna ebeeragidde abantu bayimukiramu. Tweyanziza bannange, tweyanzeege mukwano guno temujjanga okwo, mwena abavudde okumpi n'ewala tweyanziza. Mwebale kwagala Bwakabaka, mwebale kubeerawo ku lwa Bwakabaka. Bannange tuli basiimu nnyo. Mwena abavudde obuleni bweya, mwena tweyanziza. Mwebale kujja, mwebale kwagala Ssaabasajja Kabaka, mwebale kubeerawo ku Bwakabaka bwammwe. Bannange tweyanziza nnyo, tweyanzeege temujjanga okwo baganda baffe, mikwano gyaffe abavudde ekumpi n'ewala mwenna abazze okubeerawo mu nteekateeka eno. Bannange tuli basiimu nnyo 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 nnyo. Tweyanziza, tweyanzeege abaana ba Buganda, tweyanziza, tweyanzeege abalangira n'abambejja, tweyanziza, tweyanzeege mwenna abazze kulwa Ssaabasajja, tweyanziza, tweyanzeege mwebale kujja, tweyanziza, tweyanziza nnyo 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 nnyo, tweyanziza, tweyanzeege mwenna abantu, mwenna abazze okuwagira enteekateeka y'Obwakabaka. Bannange tweyanziza, tweyanziza nnyo nnyo, tweyanzeege, tweyanziza. Tuli mu lubiri emmengo ne Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero ng'ate tuggulirawo emisinde gy'amazaalibwa mwaka 2024. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka obalaba baba bayingiddewo, terina kyolina ky'obagamba naye nga tweyanza baganda baffe. Mikwano gyange kyenyinza okubagamba nti mwebale kujja. Mwebale nnyo abantu ba Ssaabasajja, tuli basiimu nnyo okubaawo mu misinde gyo Ssaabasajja Kabaka waffe. Tweyanza bannange, tweyanzenge, tweyanziza mwenna abazze okubaawo mu misinde gino, okwetaba mu misinde gino. Bannange tweyanziza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Mbeera bwetyo emisinde gikyagenda mu maaso bannange, emisinde gikyagenda mu maaso, emisinde gyo gikyagenda mu maaso. Emisinde gikyagenda mu maaso, emisinde gikyagenda mu maaso. Bano b'ekisinde kya Hajati Namyalo nabo badduse, meeya
Kintu kigenda mu maaso kifumba mutoko. Kino sikirabanga yamala kiraba. Kigenda mu maaso. N'abasigaddeyo. Senga. Odduka ki? Odduka mita meka? 5. Kale. Senga yadduse waddake. Waddage. Bantu badduse. Waliwo ebika ebyavu naye ekika ekyo. Waddage. Saagadde batunuza ku kika kye bagamba nti kyavu naye tugendere wano, tugendere awo. Mukwano agamba muno mbutunde wano tebali mu kutambula. Nkugambye nti oba olina kyoyongedde ku mubiri gwo, oba otambudde, oba odduse, oba olina kyoyongedde ku mubiri gwo. Kyasita kiba nti odduse oba okoze eki. Kisinga omuntu atudde obutuuzi ewaka baba yeebase mu buliri bwe, oba olina kyoyongera ku mubiri gwo. Kati tonyoomanga efforts za muntu. Omuntu yenna alina akutte ssente ze n'agula akajoozi n'ajja misinde, tonyoomanga maanyi ge. Tosobola nagageraageranya kwatudde waka oba yeebase mu buliri. Buno obudde bwakudduka si bwakwebaka bannaye. Nekisubi schools nayo ezze bagire emisinde gya Ssaabasajja. Kiri wano kya misinde. Abeekubya ku bika byonna bagambye bo bazze kuwagira bika byabwe. Tolina kyobagamba, tolina. Soosowaza ekika kyo ate kikulaakulane. Otaasoosowaze nga kika kyo era tekijja kulaakulana. Naye buli wosoosowaza ekika kyo, buli wosoosowaza Ssaabasajja, buli wosoosowaza obuwanga bwo, olina ky'obwongerako. Oli ng'oli asigadde eyo nga teenyumiriza mu kika kye, nga tayagala na kumanya bikwata ku kika kye, nga n'abaana be tabayigiriza byewaabwe. Oba omusinze, naye buli wosoosowaza ekika kyo n'osoosowaza obuwanga bw'ova n'oddamu n'ova mu bino omusimanya English. Oba olina kyoyongedde ku kika kyo. Munnaaye buli mubadde gye budda, buli omu abaako n'obuvo era buli omu abaako n'ejjadda. Bwe bajja kubuuza nti gwani nga tosobola kunnyonnyola nti oli Muganda olw'okuba wabwejjako, ate bannaaye n'abanaakubuuza n'abanaabakumalamu amagezi ajja kutandika okugakendeeza. Kati bw'osoosowaza obuwangwa bwo ne gy'ova, oba olina kyeweeyongeddeko ate n'ekyoyongerako buwanga bwo obw'eggwanga lyo. Naye ng'abaliko mbeebaza okuba nga mukyekuumidde ku CBS FM ey'oku mutimbagano, era nga tulina emitimbagano emirala nga TikTok, YouTube. Genda osubscribinge ate onyige kadaawo notification osobola okuba ng'ofuna buli kimu kye tuteeka ku mitimbagano. Bonna abapresenta bo ojja basanga eyo. Tusoosowaza bika n'ab'omusu nabo basoosowaza kyabwe.
tuli kuki naye nga abantu batika bakuyita kudduka tewasiwulira yagamba mbu kuno kutambula kuno kudduka kiriko kigamba nti emisinde bano bali mu kudduka n'abenga bino bo bazze tuli mu kudduka nekale nze newunya omuvubuka ali mu buli essaawa zino nga n'abakadde badduka kale nkwewuunya bwalowooza mbu osubiddwa obujoozi tukyabutunda annaye mbadde sinayogera linnya lyange naye waliwo aliwandiise wano mu komenti neyanziza neyanzeege emijoozi tukyagitunda n'obukofiira nabwo tukyabutunda ababutunda bo weebali asooke mbeerekereze Embeera bwetyo bw'eri mu lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo era nga olunaku olwaleero lunaku lwa misinde wabula nze mukwano gwange muganda wange nze nkulabira ekiri mu lubiri e Mengo ate kikabuka baganda bange mikwano gyange tuli mu lubiri e Mengo era nga Ssaabasajja Kabaka asimbula emisinde olunaku olwaleero temulina kye mutugamba. Nine 5 bagende eno nga oyita ku masengere n'oyambuka waggulu ate abatweti wanugo ne bambuka eno nga agenda ku Mengo Hospital naye nga kiri wano kifumba mutoko buli omu yazze nga yeetegese bulungi nnyo abatunze ebyabwe nga tebambadde bujoozi bo weebali kwegamba n'ambulensi zasomye dda nafuna obuzibu yenna nga bakutikka nga bakuteeka mu ambulensi nga bakutwala mu ddwaliro n'amazzi nago gasomye abakoowa nga amazzi bafuna wali eri wali era batandise dda okugafuna kati awo atazze simanyi kyogenda kwekwasa n'ebikoola emiti twagimenye dda tutuli tutambula nagyo simanyi oba gyegikolanga ambuleera simanyi nakumanya naye nga nagyo weegiri abazze mu ziserefi nabo weebali ng'emisinde gyo tebagiriiko bakoma wano eno mu munnaye nno n'omukyalo ono naye yazze bannaye Ssaabasajja Kabaka ayagalwa era mwe abatayagala Ssaabasajja simanyi kyemuliko bannange eyasimbudde abantu bano yenna alinnya Agnes Lubuga era nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatutumidde okutusimbula Ssaabasajja ali mu kujjanjabibwa emitala w'amayanja
era teyasobodde kusimbula abantu bano naye ng'era badde bagamba tebajja kujja babano munnaayi bonna bazze kyekyo kibalaga omwoyo gwa Buganda ogutafa. Buli atuuka wano nga bamulaga wa gy'asobola aba 21 aba 5 aba 10 ng'otulaga wa gy'osobola naye nga bo abakyavaayo bo bakyali bayitirivu ddala. N'abapatro nabo no baakoze anaakola akajagalalo nga bakutikka. Abatano tuyitawa. Kumanya kiwaganya abantu bano kubeeyo emabega naye ng'oba kano akabondo n'omulangira naye yazze bannange oba akulembedde omulangira Wasajja akulembeddemu aba 10 kilometers. Chiri wano. Akajoozi kekoogera olunaku lwaleero akajoozi kekoogera tunalabawo kajoozi kamu akaguwedde ekiraga nti abantu bonna baaguze bupya bwereede. N'owekitiibwa Mpanga naye yeetabye mu misinde gino nga simanyi gy'agenda kudduka, alabika agenda kudduka 21 kilometers. N'abazze okwekubya ku bibumbe by'ebika byabwe naye weebali yagala ekika kyo kisoosowaze.
Bannange omulama gw'emisinde gino gwakulwanyisa kawuka ka mukenenya. Bannange abaana abawala kawuka kujje kali, abasajja be basaale mu kusiiga abaana abawala akawuka ka mukenenya. Akiwakanya simanyi gwa gy'okajja naye ng'abasajja be basaale era nga be balina okukuuma omwana ow'obuwala aleme kukwatibwa kawuka ka mukenenya. Era bano bonna bonna boolaba olwaleero bazze kudduka lwa misinde akawuka ka mukenenya bakalwanyise. Buli gwolaba wano mulamu, buli gwolaba wano mulamu awagira ekyokuba nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya. Ekiri wano kudduka misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'enkaaga mu omwenda. Ekiri wano kyakudduka misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'enkaaga mu omwenda. Bannange abantu bakyakozesa luguudo ne pedestrians street naye bagikozesa, kyekikulaga nti abantu bayitiridde obungi mu misinde gino. Gwagamba nti n'abawala bamusiiga omulama guno abasajja be basiize okuba nga basiiga abaana abawala era nga be basaale okuba nga bataasa omwana ow'obuwala. Ne Malcolm Secondary School nayo yazze babega nabo bawagira emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Omusajja taasa omwana wo, taasa mukyala wo okuba nga tasigibwa kawuka ka mukenenya. Omusajja ye musaale mu nsonga eno, nga n'abakyala nabo era nabo muyinza ogamba be basiiga naye nabo bali wano eno bazze okuba nga badduka bataase omwana waabwe oba mwami we oba mutabani we. Kati oyinza gamba muno kino ekintu kiri tuwe naye nga okusingira ddala omusajja taasa omwana ow'obuwala obutasigibwa kawuka ka mukenenya. N'ekisinde kino ekijja simanyi kyaki naye nga nakyo bwekiri. Akafulaaga ko tukalaba naye simanyi oba kyaki. Effujjo liri wano bannange. Atali wano omanya tawagira kyakulwanyisa kawuka ka mukenenya naye buli gwolaba wano mulamu tteke, mulamu tteke. Buli gwolaba wano mulamu tteke era awagira omulama gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa kawuka ka mukenenya. Baawukanira wali eri waggulu olaba abagenda eno be ba 21, abagenda ate eri ku sayidizi z'amasengere be ba 15. Neona lebo naye mwali simanyi ba Ona lebo senyonyi naye mwali mu
yetabye mu misinde gino kulwanyisa akawuka ko tugenda kukalwanyisa na bidi na mutima ekiri wano kyakulaga ani yetabye emisinde gino ebyokulwanyisa akawuka ka mukenenya ab'ebika byabwe bo bali balina okubiwagira kiri wano kyakuwagira bika bano ba mutima nabo bazze bawagire ekika kyabwe kalo yagudde naye bambi sole saagaddemu balaga naye ebigo nabyo tubisuubira naye sosole ab'ebika baabwe ab'effumbe nabo bali eri sayidi zeeri nabo bagezaako kubanga beekubya ebifaananyi ku sculpture y'ekika kyabwe ne Nakusateero n'Esidiko nabo weebali badduka misinde goyeza okulowooza batambula naye munnange woba ngoze wano kiro kyonna kyozza okukola n'okutambula nazo physicals ate w'otambula 21 n'otambula 10 era oba okoze physicals olina kyoyongedde ku mubiri gwo tolinga ono asigadde waka yeebase mu buliri bwe oba atudde era oba olina kyokoze tulowooza muno omuntu aba tali waka oba ng'atambula butambuzi mbu aba talina kyakoze awo olimba mwattu oba olina kyokoze oba olina kyoyongedde ku mubiri gwo abantu ba bakyadduka emisinde egikyagendera ddala mu maaso emisinde gigendera ddala mu maaso okuddeeyo zambu tetigenda so emisinde gigenda mu maaso gojjagamba sijja kujja emisinde gyo gigenda mu maaso gisigala gigenda mu maaso emisinde gyo gigenda mu maaso bannange kikyagendera ddala mu maaso gigenda mu maaso emisinde gyo gigenda mu maaso ne chief editor naye wuuno wano eno CBS 88.8 naye agyetabyemu nalo emisinde gikyagenda mu maaso bannange emisinde gikyagenda mu maaso emisinde gyo gikyagenda mu maaso emisinde gikyagenda mu maaso emisinde gikyagenda mu maaso bano beb'ekisinde kya Hajati Namyalo nabo badduse
meya kintu kigenda mu maaso kifumba mutoko kino sikirabanga yamala kiraba kigenda mu maaso n'abasigaddeyo senga odduka ki odduka mita meka 5 kale senga yadduse waddake waddage watu badduse waliwo ebika ebyavu naye ekika ekyo waddage sagadde batunuza ku kika kyebagamba nti kyavu naye tugendere wano tugendere awo mukwano agamba muno obutunde wano tebali mu kutambula nkugambye nti oba olina kyoyongedde ku mubiri gwo oba otambudde oba odduse oba olina kyoyongedde ku mubiri gwo kyasita kiba nti odduse oba okoze eki kisinga omuntu atudde obutuuzi ewaka baba yeebase mu buliri bwe oba olina kyoyongera ku mubiri gwo kati tonyoomanga efforts za muntu omuntu yenna alina akutte ssente ze n'agula akajoozi n'ajja misinde tonyoomanga maanyi ge tosobola nagageraageranya kwatudde waka oba yeebase mu buliri buno obudde bwakudduka si bwakwebaka bannaaye schools nayo ezze bagire emisinde gya Ssaabasajja kiri wano kya misinde abeekubya ku bika benna bagambye bo bazze kuwagira bika byabwe tolina kyobagamba tolina soswaze ekika kyo ate kikulaakulane otaasoswaze nga kika kyo era tekijja kulaakulana naye buli wososowaza ekika kyo buli wososowaza Ssaabasajja buli wososowaza obuwanga bwo obulina kyobwongerako oli ng'oli asigadde eyo nga teyenyumiriza mu kika kye nga tayagala nakumanya bikwata ku kika kye nga n'abaana be tabayigiriza byewaabwe oba omusinze naye buli wososowaza ekika kyo nososowaza obuwanga bwova nodamu noba mubino omusimanya English oba olina kyoyongedde ku kika kyo munnaaye buli mubadde gye budda buli omu abaako n'obuvo embeera bwetyo bweri mu lubiri lwa baffe Emmengo era ng'abantu bagiire ddala mu bungi okusapootinga Ssaabasajja Kabaka era nga tweyanziza nnyo buli omu atindiza olugendo okujja okubaawo n'okusapootinga Ssaabasajja Kabaka mwebale nnyo mwebalire ddala temujjangu okwo tutambule bwe tuti nga tutambuza Obuganda era nga tutuukiriza emirimu gy'Obwakabaka bannange tweyanziza nnyo mwenna abavudde okumpi n'ewala mwenna tuli basiimu nnyo tweyanziza mwebale kujja mwebale kwagala Ssaabasajja Kabaka mwebale kubeerawo ku lwaba Ssaabasajja Kabaka mwebale kuwagira nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka bannange tweyanziza tetukoma okwo kwebaza buli omu gyasinzidde okubanga yaguze akajoozi najja okubaawo ku misinde gino bannange mwenna kyetuyinza obbagamba nti tweyanziza mwebale kujja mwebale kubeerawo mwebale kwagala Ssaabasajja Kabaka mwebale kuwagira nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka tuli basiimu nnyo bakama baffe temujjangu okwo tutambule tweyanziza nnyo
ekyensuso kye tuyinza okubagamba n'okubategeeza nti tuli basiimu nnyo era tweyanziza nnyo tweyanzeege.